tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Mama tukwaliriza tukumaze okuba ng'otwegaseeko olunaku olwakuna yesunzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku Lugonvu's Show. It's a Thursday. Ekkwano Ttumbi, we are back. Ne Sharon Mireme beautiful omukyala w'abangi. W'abangi si w'abangi, mukyala w'abangi. Naye nga mbaniriza olunaku olwaliro ebibadde mu background yeno singa tubibabuulirako naye bisesa kyokka nze saagala kukolera bagagga. Omuntu yenna kasaba nga mugagga nnyo saagala mumukolera. Gagga batukozesa bukozesa. Abantu abasasula obulungi ate si be bagagga ennyo. Ate bayima n'emitima emirungi. Ate kyova omusajja yayimbye akayimba tujune. Owulira akayimba ka Bobi Wine ke yayimbye Ghetto President anti ze muyita. Akayimba kayayimbye tujune ab'emitima emirungi. Level ya Ghetto President yagivaako. Ate kati ffe tumumanyidde. Level yagisukka eyo. Nga akayimba okamanyi. Kapyanga ali mu studio enyo. Nide ako. Ate kati ebigambo ebirimu. Kati bw'ogambye nti ab'emitima emirungi. Twagaleeta akayimba kaffe muleeta amasasi gamwe ati mwagala nnyo okulaga nti muli bakabika babaye babawe level. Wamma tukwaniriza. Naye nga. Wamma tukwaniriza olunaku olwaliro nze Ssentongo Frederick Lugonvu lugenda kubeera lwanjawulo. Ebigambo bigenda kubeera bitono. Ngenda kubeera ne Sharon Mirembe beautiful agenda kuba nga atubuuzaako. Era yajja okuvuga ndowooza. Leero kankutwale poza ebibuuzo bingi. Nze njogerera abakyala abali we have a lot. Ate bisinga nange njogerera nnyo abakyala. Reality. Abakyala. Kituufu oluusi kale otuwaayo naye oluusi otukuba nnyo. Naye kuno tujjiddemu abasajja. Okwatira mukazi ono bamugende mukuule wamma mbaniriza. N'okwata mukazi wo gw'oyagala ennyo nti mukazi wo nti mugende mukuula omusajja omulala. Mbuuza bannayuganda. Naye nga musiibye mutya mune gye musinzire tulaba Sharon Mirembe mbeebaza nnyo okuba nti mubeerako buli lwakuna tubaagala nnyo. Bingi bye tugenda okwogerako. Njagala kwebaza n'okwezayiza ba landlord ne ba landlady aba wiiki eno mu estate yaffe ey'Empambire. Tukyalina opportunities abataano ku ataano tusigazaawo ey'ataano ku 100 abataano ku ataano waliwo plots ziringa 4 n'olwekyo banga oli ready. Mpambire it's a walkable distance. Otambuza obigero okuva ku Collins tawuni y'Empambire weerimu osobola okukolera mu tawuni y'Empigi eri abaga nti njagala ewantu bwensobola okuva n'ebigere ne ngenda nkola. Bw'oba oyagala ewantu bw'osobola okuva n'ebigere ng'otambuza bigere okutuuka mu tawuni eri okumpi okuva estate weri okutuuka Empambire mu tawuni otambuza bigere teweetaaga boda. Ate ng'okuva Empigi mu tawuni okutuuka ku estate dakiika 5 ku 6 obeera otuuse. Client ne bwabeera ku mulyango omugamba kanzije. Client ne bwabeera ku mulyango omugamba kanzije. Era kyova bayitawo Mpambire Mpambire awo wennyini ojja okuba nga ate estate eno ogisanga 5 ku 5 za bukadde 7, 5 ku 10 za bukadde 14 naye nga ziri ewantu ewalungi nga bw'okiwulira. Essimu yaffe kweri eya 0753 98 56 39 0753 98 56 ez'ataano ku 10 wasigaddewo ez'ataano ku 5 wakyaliwo ziringa 5 ez'ataano ku 5 ze zikyaliwo. N'olwekyo osobola okutegattako enkya lwakutaano n'omanya nti naawe kennyini ofuuse landlord olunaku olw'enkya waliwo agamba nti Mwami Lugonvu siziweza zonna obukadde 7 siziweza obukadde 14 oba obukadde 7 osobola okutandika n'obukadde at least 5 n'omanya nti osigazayo ka balance ka bukadde 2. Ate ekyenjawulo kye tuyina nti ne bw'oba osasuddeko kitundu ettaka lyo tulikwasa notandika okulikozesa ne bw'oyiwa material n'ozimba tebisibye bino byegamba nti
okuwetako omala kumalayo nedda ne bw'oba osasuddeko kitundu nga tokkanyiza tokwasa ettaka lyo nedda mu mikono gyo n'omanya nti wano wensasulidde osobola n'ogenda nonywerayo kacaayi nolerayo ku kikomano nga nti naguze wano emikisa negyeyongera owa 5 ku 5 osobola okutandika n'obukadde 5 owa 5 ku 10 osobola okutandika n'obukadde 10 ne tusigala nga tukubanjayo obukadde 4 ate ebintu ne bisobola okuba nga bitambula bulungi n'olwekyo ke kaseera ke tulina okuba nga tukyusa obulamu bwaffe teriiyo enkya yaffe tugikola lwaliro bw'oli mu kukola olwaliro enkya yo bw'oyagala efaanane ejja kufaanana nga bw'enaayagala obeere so si gwe bw'oyagala ebeere n'olwekyo we are back Ekkwano mu Ttumbi Sharon Mirembe kipya kye tulina kulikayo naye nga tuyongedde kunyirira naye omwami tagira n'atyamuko buki hapana ana waba kutwala bana oliawo ngoyagala bakutwale niyo soyagala omusajja bakutwale era obeera ngoyagala bakutwale niwo obeera committed waliwo yangamba musajja nanga nti nze nembeera n'omukazi ne tutambula nga tewali amusiiya omugoba talina makulu ninaffe twagala bakazi baffe babakwaneko bachatukwana mujala batabu kukkiriza no omukazi obayagala bamukwane ate gwe kijala bikabubi mu maaso go omukazi bamukwanidde mu maaso go no waliwo akamanyiiro naye omukazi yenna akwanibwa of course bajja kujagala bajje baleko sister w'omumpe mukyala wange ali no mumbeere nankubye nga bagamba mukyala wo nankubye webalire naawe genda ow'omusemu sente akubye naye mukyakuteeka mu sente tukole sho tubaniriza sorry omwami takigira ekiriwo sente ampa naye abakyala tukola akuwa nawe noyongereza era wayogedde poloti yawo zonna ezinengamba zonna nzigatte ogattemu ofuneyoko anyway Sharon jangu nyongerezaako obutaano nkuwa obubiri tuli kumpewo njagala ogula 5 ku 10 olina famire ennene ate ngenda gula lya famire ngula lyange ate tokyaze mujja kubeera tujja basanga eri mu restaurant engula lyange na mwami anti kijukire naye lwaki ngula eri omwami ngula lyange wamma mbaniriza katukole sho one twakogera ku commitment commitment yena abamu tetugitegeera what is commitment when it comes to you nagamba what is commitment commitment kiva mu kigambo committing yourself. Yes. Are you committed to? Are you weewaddeyo okwewaayo eri omuntu okwewaayo mu mbeera yonna nsobola wakati nga tewali ssente nsobola wakati ng'embeera egaanye esobola okwewaayo neweerekereza batono abantu abali committed. Njagala ddemu kino ekibuuzo mukulu Lugonvu nga kigenda tutwala ku nsonga enkulu esinza okunnumya omutwe ennaku zino zonna nti abaana tetukyayagala kukola wabula twagala kukuula basajja. I'll fake you to be my brother, yet you're my husband, tugende tukutubba omusajja. That is why I bought commitment. Commitment tutuuke ku eyo ensonga yaffe. No, ndowooza simanyi angu mwokireetedde naye nze bw'oyogera ku kigambo commitment kisinzira buli omu bw'akiraba. Someone can be oli basobola nti that guy is committed ku mulimu gwe. Yes, ali committed ku bufumbo bwe. Ali committed eri omwagalwa we. You get me? Eri mukyala we, eri omwami we, eri boyfriend we, eri girlfriend we. No matter what, waliwo ssente oba tewali, I'm committed to you. Obaki sisobola nakirabako ekyo kyobadde ogamba twalina omusajja we nabeereranga ku ndeku tamadda twalina omusajja nga yali avuga boda ng'akwata mukazi we n'amussa ku piki n'amuvuga n'amutwala ku dancers naye n'ayiriba ku makya nga buli awo 11 awo 12 n'addayo ku dancers n'amupiikinga ne babala bonna ssente z'akoze ng'omukyala abadde ku dancers kukola ssente. Tokitegedde nga nkitegedde nga mukyala we nga bali committed to the relationship. Chuchu tugenda kwogera ku nsonga eyo. What is commitment? Is omuntu nze kyendowooza ye muntu ng'ali committed eri one another ne weewaayo eri munno no sacrificing n'okola buli kisoboka mukwano gwabeere happy. Naye mututuuse ku kiseera nti ssente we zitubula nze ngenda kufula brother wange tugende tubba omukazi. Sharon nkigambe ntya I'm sorry noonya bwe nkikunnyonnyola naye omanyi tulina ebintu ebimu weerabyeko ku ddiikuula
nayambala akagoye aganene nakula olubuto n'akabina nakula olubuto n'olowooza munene nga simuki simunene kakati tulina abantu abamu nga batumenya emitwe n'okuba discussingako naye nga tebali watu I'm sorry to say this nga balina level yaabwe gye bagwa nga tetulina kubaganyako na birowoozo simanyi bweyogerako naye obanga oyogera ku buno obwana obuto I've seen the puppy girls so want to beat up puppy because buto but kakati aba bano balaba tebannamanya na kyebaagala musoro for them tebaagala sebo okweteekako tatu y'omusajja yes kati kyekyo tebannamanya kyekitegeeza okweteekako tatu y'omusajja at that age nze kankubulire Sharon otuuse emyaka egikubwa embaga omwana w'emyaka 21 talina kukubwa mbaga agenda kwejjusa waliwo that excitement nange enfunye embaga bampasiza there is that excitement naye walozeza ku kyogenda okuyingira gwe wanaakugambako ogenda gamba nti biki gwolaba gyolaga olabayo naye n'omuntu eyabula alowooza ali ku kkubo tuufu gwe gyolaga olowooza olabayo weekubye ettatu y'omusajja ku mukono naye kubeetinga abakazi batono nnyo okujjako ng'obadde wayolebwa nnyo naye bw'obanga okulidde mu mbeera gye tuyita embeera ensege I don't know whether you know that environment embeera ensege tewakuzibwa n'abazadde wabula weekuza bw'obanga tonebakibwako basajja 5 tolina kyewalabye nkiddamu bw'obanga okulidde mu mbeera ensege nga tolina limiti kubanga embeera ensege tugirabira ne ku mbeera gy'oliringa mukati myaka 21 tumanyi abaana bafe ab'obuwala gye babadde tumanyi banyinaffe gye babadde tumanyi mikwano gyaffe ku myaka 21 gye gibadde naye bw'obanga okulidde mu mbeera ensege nga tonnebakibwako basajja 5 tolina kyewalabye tonnakutana kukkuta okyatunulira alina ssente okyali taken by money not money apartments cars emmotoka kyeki but that's what girls look at baby bachamukisa guy has a Porsche car. He stays in an apartment in Mienga. Apartment in Mienga. Waliwo guy gwe nalaba in fact yannuma nnyo ali myaka egy'obutegeevu myaka 4 3 balina kye baali bamubuuza nga naga nti how much is that dress? 50,000. Dress eno ogiraba bwengera bwenjibalabalamu sente zaayo zisasula omwezi mulambe Namugongo mindset ye tasobolaga nti bwenzulamu ziriwa bulooka z'omusenyu 5 ebirowoozo ebyakupangisa Namugongo ontegeera bwe yeetunuulira obwongo bwe bwonna apakasiza kupangisa Namugongo sinagula Namugongo kubanga akimanyi tagisobola naye apakasiza kupangisa Namugongo be baana b'osanga ng'asula mu apartment y'ekyanja ng'ajereka omuntu asula ensangi ate ng'ow'ensangi asula we mu roomu ze 3-4 ne bwebeemu nga ye ne bwebeemu nga yo bwe bagoba ku mulimu olina w'okaabira nyina kye njagala okubuuza singa embeera egaana otunda ki nze nsigwe nje nkibuuzo yali singa embeera egaana otunda ki ekyomugagga ky'olina nga TV iPhone 13 Pro yeriko taata ze tukwata kiri oba sojjina toyogera naffe era mbalaba nnyo bwe muba mwogera ddala mu abatera okugendako mu bugundi mu luki abatera okugendako mu kamera mbalaba nnyo nga mugikwata mugitulaga level nkyamu era omuntu nagira ti era osobola olabe kano ka app alina iPhone 13 Pro buto kati kituzzayo nti oluusi gwe tosobola kimanya nti okyali muto nze kankuwe true story I was in love at the age of 15-16 years. True love. No, that was not true love. Make it right. It was true love, and in fact, I'm telling you this: love and truth, you love, high school. You feel you want to die with the person. Nzegambi nafu bino mbigamba. Mukwano gwange yafumbira n'okufumbira ne ku mbaga naliko. Prospatra, love. I know. Ne Prospatra. Nakuba esimu. Nekuba ku ddembe. Bakubire kabebi kange. Bakagamba how much you love her. No, love. Oyogere nako. Waliwo sinjogere nako. Mwena shuka kwate process we made to missing those days.
simanyi oba she yesobola okuddayo akakadde akawangaziza beautiful akadde akakakirabulabe kiro totola ekikole ku mutima owulira ekitukubye essimu bamukubire hello how are you? I'm fine. Kakati nze ndi senga wa Frederick. Gina senga w'omuntu omu antumye nkuwa ebintu byo mbadde mu US. Oba omuntu ono osobola okumanya yaani atugamba nti akwagala nnyo era nyina okumiitinga nsobola okuwa ebintu bye. Agenda okuwulira. Ayogedde erinnya lye wagwa eddalu. Ogamba Fred. Mawana. Nawulira ng'ensi yonna yiyo. Obulamu obwo bwonna ne bukola ki? Mwalina essimu ebiseera ebyo wakubirawo n'omwana n'omugabo. Era akaseera ako ke kali akaseera ka MTN ng'ekolera mu percentage ng'oba onyige 90%. Neyambuka mu 90 noga nti ayiwa ekyali wansi yako. Ogenda okuddamu okuba ne kamu 30 noga nti nedda. Ogenda okugenda 99. N'okuba. Fred, thank you. Oli buterevu ku Dembe FM. 15 years. Naine emyaka nga 16. And you're in true love. You thought it was true love. I thought it was true love. That is right. But it wasn't. And in fact, ebiseera ebisinga omukwano gujja with benefits. Love is nothing. Buli muntu alina okuba nekyakwongerako. Naye bw'otunulira partner wayina kyakwongerako. Bw'otunulira bba wayina kyasobola okugamba nti kola kino tusobola okutuuka ku kino. Kibula njagala kumanya nti omuntu ali committed. Omusajja ali committed eri omukazi biki by'asobola okukola n'ogamba omusajja ono is into me and is serious. Ne waba takukoza bino ebigenda okwe-excitinga kugulya iPhones kutwala ku apartments. Naye ebintu ki ebyenkizo pesa ogamba nti omusajja ono ddala ali committed gyendi. Era nze natunulira natuuka akaseera nekaka ne proceed. Byetwali tukola byali biri. Nze gambye natuuka nga akaseera. Nze nakula mangu owa embeera na biki. Nakula mangu mulaavu mu bwamu. Mu mbeera eza bulijjo. Nakula mangu. In fact nalina emyaka 16 nga nkola ebintu by'emyaka 25-30. Nalina akatamu n'engula obumonde obuzungu n'embusiika. Nemmala obusiika n'embusa mu katamu. Nga sirina za tifini. Ontegeera nembusa mu katamu nako nagula kagula 10 zaali oba 2 oba 2.5 around there nenkagula nenteekamu obumonde wansi obunwenga 6 nenva ku bumonde nesika nnyo bitegeera ebyo nendyalirirako uza kyekyaddako nensalira kakanyanya emmere eyo nagijjukira nenkwata otunnyo nenkola ki nemansirako n'omutwalira nenkwata akaveera akabulaaka nenkwata Faizo wange netulumba naye gwe nnumba ali ku ssomero. Faizo yani? Ayo yali mukwano gwe nakati ajja omusajja yasooka okunyaniriza mu Kampala. Netulumba nenzira ku lubalaza. Prepu ebeggwa naye baŋŋamba baabulya. Yabulya ne banne. Naye ng'owulira essanyu katamu kange bakanziriza n'okukanziriza. Tebakakuddiza bakalekayo. Ontegeera ebintu ebyo biraba. Ebintu by'okwerekeza naga hasente zino singenda kankuweeko nze nali okeke zino zirabe obubeera obusatu obeera keno wansaka gundi akatu aka red akapaaka buno bwa kapapula nabo mugulira nga sibulyangako naye nga tasobola kasokoolamu which went is at the age of 16 years nali ntona ebimuli bya Valentine byesikyatona kati Dore wayina omukwano ogwadda kati gwalagawa sigwaddala kyenkulaga kyenalimu abaana bano kyali kizibu okummatiza shokola kikyamu nti si kikyamu nti tebirina gye bitutwala byakaseera mubaleke benjoyingire ya life kasitaba tesinga sirimu ekyobulabe ekiriwo kwe kuba nti ffe twakikolanga ng'okikola na muto muto wakola kino kivolvinga abantu abakulu abebase ku bakazi abasoba mu 15 betuwulidde mu scandals ez'obwenzi naye ekyenjawulo ekiriwo nti nze napootanga ne mwami Musa ng'ekimpuusa ne mwami Musa nsobole okufuna akasente ke ngenda okutonera omukyalo ono gwe nalowoozanga era njagala kibagamba kati bano abaana kyekyenjawulo ekiriwo nti I had that true love but I did not have sex with her. I know I had one is pregnant even. Leave alone that. Nze
lwaki saafuna sex naye? In fact nze I had sex myaka gibadde gikulidde ddala ddala nno. Omukwano gwe nayina gwali mungi naye saamugambako nti woowayi. Yengo ogenda mugamba mu mukwere wa sex obeera wamu abeera waabo. Naye nayinanga ekirowoozo nti bwe tunaakula ne mufuna ewammwe tunaabeera, bwe tukula tubikole. Era abaana bangi bambuuza. In fact kati mwabeeranga ku ssomero nga bamanyi best couples. We had best couples at school. Nsimanyi baala kye baakola but we did not have sex. But you were among the best couples. Ndabika nali asinga. Wow. Couple yaffe yaliko esinga omulala. Not even having sex, but they are among the best couple in school. Yeah, among the best. I had that love. High school is a good moment. Naye lwaki nti wadde simanyi oba nabo baabikola bali naye tetwakikola. Era abasinga balowoozanga nti tekisoboka, tosobola kungamba nti mukikoze. Okitegere best couple zaawukana. Twalinamu abaana abenzi betumanyi nti bo baki benzi, ne tubamu ne zibayita zi best couples nga muli committed tu, ng'oteekawo n'omukono n'ogenda n'opoota si kulwanga esajja kyakimwagala. Waliwo akayimba kalika twakyankalala mu kaawo, kayimba kalika bebe kulu. Ulama ujaga sapijike. Kali kayimba ki? Agenze. Oba nagenze yalimu. Mama w'abaana bange gwenjaga keka agenze. Naye waliwo akalala ate kalinako ka bebe kulu. Tetubumanyi. Nawe tokamanyi. Tebabumanyi bonna. Ate oyo. Wakati tabimanyi. Kali kayimba otuuka nga okaaba n'amaziga. Nze bwegamba nti at the age of 16 years nakubanga ku radio. Bamuŋŋambire. Mwagala nnyo. Ngenda okulya nti oba Fred. She was also committed to you. The moment watagamba oba gundi oba gundi nagamba no, it's supposed to be this person because gwendi committed gyali. Era kino kankigambe. Ekintu ekyatwawukanya tekyali kinene. Kwali kukyusa masomero. We went to a different school and agende walala. Kitegeeza nti ne bano ekibagatta kubanga bakyali wamu. Omugendako obugenzi ku kyeyo kibaawukanya. Tukyalina n'obudde obugamba nti musonde ssente tukole ki kakati. Baana bato akalenzi kato era ze mwana muto otunda eddagala ly'abakojja ng'oli mwana muto. Obwongo mentally. Yeah, that is good. Obwongo buto lwakuba nti oluusi twekuza nga titukuze. N'olowooza oli mukulu, n'olowooza shawoni otegeera, n'olowooza olina amagezi otegeera embeera naye nga si kyoli. Oluusi kiva ku kuba nti tulema okugulumingibwa. Nti byonna bye tuli tubirirwa kuba nti baatuguluminga. Oba mubirirwa kuba social media. Why don't we come up with a section adaddala ku TikTok I'll say nayo yakubuulirira abaana bano abato. Tekigaza. Kakati shawoni gwe nigwe osobola okubuulirira. Nyina kojja wange yiga. Oyo aba nno kojja wange. Osobola okubuulirira kojja wange yiga. Ono shalifiga. Nsobola kuvumirawo. Kati ani gwogenda okubuulirira. Bakuwa baneete buvuma. Ani gwogenda okubuulirira. But these young girls, I look at these young girls nempulira ennaku. Baleke. They really want to better. Baba bali luddawa. Nadengenda okubuuza. Baleke tebakwatako. In fact, I'm sorry kino kyogera sibakwata tukyalumirirwa. Sibakwata tukyalumirirwa. Ekisa young girl mu camera nawe. Naki njagala okubuuza maama waali wanze nga sinavaayo. Mama tali ku social media. Tabimanyi. Tabimanyi babimunyumiza. Omwana bamukiisinze mu kamera. Omwana we ali luddawa. Omwana ali Kampala ajja kusomesa. Mukwano okubulira. But look at these young girls. Naye abaana bangi be bakozesezza ensobi mu buno obulamu. Oba love bekozesezza ensobi. Si love. Manyi twali omwana akola ssente ng'aziweereza bbaawe buli wazikola omwezi. Abo bangi. Love ekozesa ensobi nnyingi. Bangi era waliwo omwana yali akaaba. Yakoma kuweereza ssente yaweereza n'ebifaananyi by'obwenzi. Ebyobwenzi ebyobwereere. Time neetuuka. Omanyi bannange kambabuulire. Buli lw'olyagala omusiru tolimukyusa. Ekivubuka kyatuuka nga kimusaba ssente ng'omuwala abuuse nti kimuba. Ne kimugamba nti bw'otampanga ssente ngenda kuwanika. Namugamba nkubuulire. N'akunoonya. Yajja n'ayogera nange nanga mwami Lugonvu embeera enyiza.
nga kwata nokwanaga nti kati ndeeta kino nga n'obutambi abuyina bu video on ya playing anga gundi we bamuyita is it online sex? Yes, online sex. Yes. Noli nga akwata ate n'aweereza okitegera nga abukwata n'abuweereza omwana n'atuuka nga embeera emuweddeko ng'akozera nga mwami Lugonvu nfa. I know. Mwami abawala bangi abatulaba nga bali ku pressure kubanga omusajja amugaa nti bw'otampa ssente ngenda kukuwanika. Benji. Naye njagala kugamba ekintu kimu kye namugamba muleke akuwanike. Bijja kugwa. Kubanga nze omuntu asobola keera kunjagala nti bw'otampa ssente ngenda kukuswaza. Agenda kukufuula olusuku. Muleke akuteekeyo. Abantu bangi abamanyi ab'ettumu wano ebifaananyi ebifulumye nga bali bwerere ku living. Tetwabyerabira, just tubimanyi they are living. Tebirina twali tugamba gundi oyo ali bw'ati tuba tubimanyi mu mutwe. Katambi kali kamu akaasigala ku mitima gy'abantu. Wonna tuwina bakwako. Asirwalira muli. Akakoyo nedda. Wonna tuwina. Naye akoko bonna tuwina mu bwongo. Nakula ne ngamba leero nno ngamba kinno ne tukireka awo. Nakireke. Yes. So obuvubuka butusumbuwa oluusi. Ne butukozesa ensobi. Ekimu ku bituyambi kati ebintu by'eggamba nkugamba bibakola nabikola ku myaka 16 15. Naye tewakola mu nsobi ffe tukoze. Generation eno oba ina kiki oba what is really failing us mweno generation? Twetwala feka. Tetulina batubulirira. Osanga nga ne taata museegu. Atayagala kumanya. Nze Sharon, I'm sorry to say this. Oyina abantu nga toyingira wadde mu conversation yaabwe. Wadde bakulaga nti muli ku level yiyo. Yes. Tubasanga mu discussing ki. Sharon bw'okeera ku makya ng'oli wa myaka 5 ng'osobola okuyimirira n'obondinga n'emyaka 2 nga si business naye nga just omukutu gwe ogubagatta. No, level. Wow. Byenda byetu nabiraba. Ebyalaavu. Silaavu obulamu bw'ensi eno bwonna tulina kyewalabye. So kati guno omukutu gwe mukutu ogukutta omuntu w'emyaka 4 omukazi n'asika ekiteeteeyi n'atandika okulaga vidiyo ng'alaga empale n'atandika okulaga vidiyo ng'apika ati amabeere at the age of 40. At the age of 40 nga ne kawala ke nka Asha Kama tekabikola. I know. Nga ne Brisha Kasta tasobola bikola. Nga Fibito byonna akoze ebyekiyayiyayi. Yes. Tasobola bikola. Olina emyaka 45 lwa TikTok omukutu. Nze waliwo n'ekigambo kyesitegera mbu ffe ba TikTok. TikTok. Nga siwulira ba Facebook. Gye tuli just mwagisi. Gye bali. YouTubers gye bali ate YouTubers bebasinga okuteeka omuliro mu bintu ebibeera ku TikTok. I'll say. I've seen this story of these people. Omanyi lwaki? Bakiwa nnyo platform. Bagetinga content ne bamuteeka eri. Ate waliwo ba YouTube balina YouTube enyigidde mu bitalina makulu. Level. I love SB4 very much. He has not been among that crop. Kiki ogenda okujjamu? He has not. Ate ayamba abantu betaaga ssente bali mu malwaliro gongama mutukuwesa osasula apartment. Kirimu ki? Omwana bamugobye ku muntu musondere ssente. On what? Ani gwe bali mu kusondera? Omukyala mukulu omuddugavu. Bamugoba ku mulimu. Apartment? No, apartment ye mwami. Omwami ye ku apartment bamugoba. Nze sasulako ku apartment until I became a landlord. True. Omanyi tulina obulamu obw'okwerimba. Never live that plastic life that you cannot sustain. What are you going to tell your kids? Muli osabira ko mu apartment? Gizimbe. Kati Sharon sasulako ku apartment ba naye nyina obusobozi obuzimba apartments. So waliwo ebintu ebimu eby'okwerimba kituza nti obulamu bw'obeeramu obusobola buwanirira. Balaga audience nti oli bulungi. Audience ki? The public. I'm a TikToker. I own a car. TikToker yani. In fact bambi kambagambe bayina ekintu ekibavuga. They think they are celebs. Yeah. Nze mbasanga nnyo nga bambadde jacket, bambadde glasses. Nze olwabeera kumpi n'ewanga awo. Namusanga ku was it a Friday? Nengamba mama ono sita w'amaanyi bw'ati.
nayimiza boda tayagala abantu bamulabe neŋŋamba wa boda tugende. Ng'omusango mpusanti wange kiki tubuuza nze ye wayi kiki kyaki anti we bwalabwala anti ndi tiktok oli wakabi nkufolowinga bakitegeera mani nze ngenda mu supermarket ne bagamba omutembi bwetubuyina it's nothing. Wano gye mbadde ne baŋŋamba ne baleeta nga ndi naawe bagamba ono ye ggwe ne bagamba yes and you want this food I'm like yes lyatugwiridde bugwizi erya social media lyatugwiridde bugwizi lyatugwiridde bugwizi ne twetuma nekitutali omuntu atandika okulivinga obulamu bw'atali. Omukubi yangu yagala muhostinga n'omugamba I want to host you. I've ever called one TikToker. Omuhostinga ku ki? Like yali atrendinga nnyo. Ayogere ku ki? Ayogere ku ki? Ku the lions. When they were lions. They are running. Sami manini. Sami. Sami muleke. Sami namugamba. I'm so excited. When am I getting you? Nayokola oluzungu nga bwe lubeera. Ne mugamba tomorrow at Malakai. Okay, madam. The next day, you're calling a wrong number. Ngayomu. I know, simanyi naye. I just liked him. Tinangamba, let me host him. Bakazi bamwagala nnyo bamusaba. I'm like, let me have him twogeremu. Tayina buzibu. Nze just ntunuulira kimu. Nti abaana. TikTok kuliko lovers bangi. Why do you put your partner on screen when you're kissing? Is that really necessary? In fact, bulamu bwabwe. Naye nze nja kugamba ekintu kimu. Let non-content drive you ku kintu ky'ogenda okwejjusa enkya. Ogoba ki ekitakusasula kubanga TikTok nze njagala nnyo ekintu nti buli lwe nteekayo bampa omutwalo. Naye ekintu kye nnindira mu bbanga eddene weza simanya gold biki it's a process. Tesasula bw'obanga onoonya sente za kusasula ku TikTok zeesonyiwe. The only way to get money on TikTok kwe kweyisa obulungi ku TikTok, tuwemula ku TikTok, companies zikozese. Yeah, I've seen guys that do business nga Phoebe. Yeah. Phoebe is really she's good. Yeah, Babweru Kadama, she's in the country now, she's a star. And a good star, I'll say. Yeah, in fact, agenda kukola ebintu bingi. She's really doing good. Agenda kukola ebintu bingi nti simulabangako mu butaala bwakulimba life gy'atali. She's real. No, bino abakazi betweteekako filters. She's always natural. Never muvuma n'abagamba yenze nakole ati kati Kelly yaliko. Kelly omanyi. Nkalabako obubira kanagana. Kaliko kati. Kanagana? Ka Nigeria. Mu Nigeria yalika. Yaliko kuti ngukolere mbukolezi nga bwakola. Binakukolera. Amati kyagenda maaso. Topic yaffe ya leero basically eri ku commitment. Omuntu ali committed gy'oli oba gy'oli nti oli committed eri omwagalwawo biki ebisobola okulaga omuntu ono tuve bino ebyamala bye tubeeramu. Otegeera otya nti omukazi ono ddala andiko asooke kufuna lubuto lwo asooke kukola ki? Olubuto. Kati nze gamba nti ba first born. All mistakes. Kubuli ba first born 10 bola ba first born 8 bali accident. Ekyo simanyi owadde okimanyi. Nkimanyi. Kati bw'ogamba nti yakusooka kufuna lubuto. Kubuli ba first born 10 bola embuto abaana abazaala 10. Baba nsobi. Si nsobi. Accidentally. Tewakisuubi. Yes, accidentally. Temwetesese nti tugende tufune olubuto. Ekinana baba tebanadga nti kimanyi nti ndi lubuto. Era abasinga basooka kwekanga. Abasajja 8 gwe omukazi osobola okuba ng'olirode. Naye abasajja 8 basooka kwesika. Gwe kimanyi nti kano kalina olubuto. 8 ku 10. So kati commitment, how do you see that your lady is committed to you? Committed what are the signs that you see in the person? Nga mukazi first, then tugende ku basajja. Okwerekereza. Omukazi nayerekereza. No, and being committed okwewaayo olina okuba ng'osobola okwerekereza buli kintu. You cannot be committed to someone when you are not contented with that someone. Okay. Bw'obanga toli contented n'ekyali togenda kubeera committed. Ne bwe guba mulimo olina okuba contented n'ekyo ky'ofuna n'eyo company gy'okolera kyezitowa then olyoka ofuuke committed to that company. Naye buli olibira ng'oga nti omuntu ono ndi committed naye lwakuba talina ssente tosobola kuba committed. Kubanga being committed kirimu n'okuleka bingi omuli n'ebikemo.
nti osobola okuleka omuntu alina akakadde n'osigaza ono alina 5 naye nga musobola okukkiriziganya. Kubanga Sharon siraba woofuniramu omusajja okuyita n'akuwa obukadde 2 njogera bwogezi n'akuwa obukadde 2 ng'ekikuweesa obukadde 2 kwebakako. Nkuufu nnyo nkuwulidde. To get your money, you live. Kubanga ezo sente za jjenjero, it's not that money. Abasajja akeera ku makya n'akwata omuwala n'amujja na many friends of mine. Sex bamukolera Dubai. Namutwala ebweru. Waweru Dubai. Kitono nnyo sewunya. N'amutikka oba musuubuzi oba ki bakwata nnyo naddala mu abali mu media naki n'abayimbi bano. N'amutwala mu hoteli. Hoteli za Dubai si za bbeeyi nnyo ekiri awo. Kisinziira. Bwe tuba nga no hoteli etegereka zitandikira 40. Etegereka sogera ku guest house na zi motel njogera ku zi hotel. Hotels. Gyotagenda kusanga bakuba bifaananyi. Je ziri ezo. Ziri dda wambulira naye ngende gyobeera. Tuyitayo. Nani nayitayo. Tugenda yitayo bwistu mulemu. Gamba no weziri wano nyingi. Kati menya Serena, menya Sheraton. Menya Mistil. Yeah, Mistil. Oh, Mistil, nice. Jentelo kubeera nanti Mistil. Menya Aya, Kampala. Neneri wagulunga. Protea. Live alone. Olo Protea nga wakava ku airport. Protea, talk about Protea. Olo Serena Chigo. Serena Chigo. Ati kubuya jembeera nze. Mbulira. Endala yeneri wano. Next Skies nawo walungi. Skies erimu nnyo gundi erimu basire Queen bangi. Iyo tujireke. Njogera kujja osanga ba minister nga buli omu ali bibi. Wano ku Kampala oniya gundi wani wafira abantu mu lift nga bagizimbye niri ku State House Nakasero. Eri wano. Arena yeriwa. Arena bazanyirayo omupiira bana. Kawala kangu kabuli. Arena yino agamba Arena yensambya. Yawano kati gwe gyomanyi. Kubagenda bakutwala ku Arena batulimba nno. I don't know. Hilton? Njerabidde. Wamma bali kugundi olaba ku State House wenyini Nakasero. Wano ekyo ekizimbe era kye kisinga obuwanvu mu Uganda. Tokimanyi na kale bagitegedde bo. Eyo. Si Africana neither, it's about what? As Africana. Nagendayo lumu nerabiddeyo. Wano beautiful day n'abatanzi w'ebishooting. Kugundi anti yo gundi Skies. Kumi still. But shooting Kasukali. That is Skies. No, that is Muyonga temuli gundi. Esimu eri season nayo wano bayitayo. Aya. Aya. No, it's not Aya. So we wakwasa ne minister. Bayitayo. Okulyenguza obukadde obutaano Sage yaliwo eby'omukozi ne boss. I'm forgetting the place. Naye kati badeka nti. Ne Dubai is a hotel. Ziri affordable. If someone can afford to pay $200, $300 just a night. Ate Dubai. Kati abantu gye balinga kwala n'akufayo Dubai. Ne mubeera ennaku 2-3 zagenza okusuubula emivumba gyobe ngoyeze baki simanyi ne byonna byagenza okusuubula. Noga nti gayi yantaddemu ennyonyi. Ennyonyi ye Dubai ya sente meka? Question. I don't know. Kisinzira nti n'obutakutwalira mu first class ate kye bakola akutikka ine wabanga first class. Gwe natunda mu ordinary n'abeera mu first class. Temugenda mwenna omusanga. Akutikka ye nga si wa first class nga ye wa first class. Gwe n'ogenda mu ordinary kikulu nti nalinnye ku nnyonyi. Nakusangayo nakusaliza return ticket. Mwana mukomawo mwena differently. Genda wajjidde mu nnyonyi yonna Uganda Airlines ajjidde mu gundi mu Emirates. Ennyonyi ya mmeka kakadde kamu n'emitwalo 5. Ng'oli mu nnyonyi. 12 floor. Ngenda nzija. You get me? Kakati abasajja gye bali. Goyinza oganti omusajja ono anjagala amanyamba ne committed, anonye sex. Ni wabawo kagayi nga being committed si kwe kutoolako kingi n'owaayo. Lugonvu bwenkeera ku makya ne nkwata ku bukadde 2 bwenyina ne nkwatako emitwalo 5 ne ngateeka mu kyakya mu committed. Bwe tukeera ku makya ng'oli wa buwumbi 5 n'okwatakira nawe emitwalo 5 toli committed. Otwadde ogamba Pearl of Africa Hotel. Pearl of Africa Hotel. Pearl of Africa. Kakati
ebimu ebitumalamu ne tulowooza nti omuntu ono ali tebiba bya bulijjo onfuna. Sharon waliwo omusajja nga talina kyafira okugulira kapaso naye nga tali committed nga sekisi wo amugula obukadde 17. Sekisi wo amugula obukadde 17. Va kuba n'abayaayi abanona ne kaadi oba abatakuwa kaadi oli akuwa ne kaadi. Akuwa ne kaadi bukadde 10 bukadde 2 nga gulira emmotoka bukadde 25 n'akwebakako emirundi gya 25 buli mulundi agubaze kakadde. Nga mulamu mulwadde? Mulamu anyumiddwamu n'akulaba ku TV nagati nakimala nkirya nakimala. Kekati ebisinga balowooza nti ssente ze ziraga commitment. No. What shows commitment? Tugambye the care? Which care? In fact kizibu nnyo kankubulire. Kizibu nnyo, kibuuzo kinene n'okusinga bw'okirowooza. What shows commitment? Buli mwalina byalabirako. Tugende mu church tulayire. Ate kati ndaba bangi naku zino bafubutuka emisinde. Luli baatulimbanga mbawala ba church be bali committed, abasajja ba church be bali committed. Ate wali mu church y'obulokole. Muganda wange. Bastandi be basinga. Nedda. Naye baba wali abakubi b'ennanga. Anti baba bavubuka balungi. They are hanks. You look at the guy akuba pia n'ogamba Mukama Katonda nga naye wazze n'owuwo wali ku kido. Obulungi bwe. Aleze kankubulire. Handsome y'omusajja teri ku face. Teri musajja mulungi mwavu. Ge mazima. Teri musajja mulungi mwavu. Noba n'ekisinga kikyawunga naye nga kirina ssente aba mulungi nnyo. N'ekiyokoze eby'abantu. Kiti kankubulire Sharon. Oyagala okuba omusajja omulungi kola ssente. N'abakazi kati we tuli. Oyagala okuba omukazi omulungi kola ssente. Teri mwavu mulungi era tulina okukola ennyo. Nze ekikyampisa omubi kubanga sirina linda nzifune. Bajagamba lugonvu mulungi. Guy is so handsome. Look at him atambulira mu Benz. Ndozola kimwongerako. Ayino yatambulira mu Benz. Naye wano nga bakyasanga lugonvu ku boda oyo taba mulungi. Muve mu bya firimu z'aba Nigeria. Ez'abaakajja mu kyalo simanyanga konna kasifuketisa ekido. Tudde mu reality. Oyagala okuba omulungi? Make money. Teri musajja mulungi nga mwavu. Obulungi bwo bwetuyambira wa? Teri alya bulungi. Bubanga zoyina zisiiga bimwe naggula bizigo oli fake. Zitandikemu omudala gwa chapati. Era teri muntu alina ssente nga alina obudde bw'okwekolako obwo. Abala atulekera okwekolako. Mwekoleko kisaanidde. Don't take much time on Abraham. Kankubulire. Abakyala 5, abakyala 10 abagagga abasinga mu Uganda. Waliwo balabye nga bajula kuyiikayiika. Nga ne face ejula ku gireti olwa make-up. Naye omwavu yeekolako baba. Asante zikubula tolabike bubi at least bela kone. No, at least bela kone ekimu. Byonna bigane. Sente zibule atosiiwuka. At least labika bulungi. Sente ne government zibuze. Obudde bw'waninoonyerezaamu sente oli mu kwetega mu basajja abazikoze. Teri mukazi adiba, teri musajja adiba, teri mukazi mubi, teri musajja mubi. Obulungi bw'omukazi mpisa na sente. Omukazi sente bwe zibulaba n'empisa sente zijja kuki. Waliwo omusajja ajja zikusaamu. Naye si by'empisa nti empisa bwe zibula weekoleko make-up ani. Naku zino babaleka nawe osanga omuwala nga yakula biti ali ku kkubo n'ogamba Yesu atono. Naye nga gwe mukazi wattu oliwo otudde ofuba bakaabira. No. Era oli bwakeeranga ku makya naga nti kyekibi kozi ani bbaawo. Sogera ku boyfriend, nyogera ku bbaawo. Kubanga nawe olunaku afuuka boyfriend. Kyekibi, tugyeko obubi bwe. Mwami Sekiwuuno wano. Kozi ani bbaawo. Wangi, tosobola tubuulira bulungi bwo nga tolina kyotulaga. Obulungi bwadibye. Alina musajja ategeera amutwala. Ategeera yaliwa. Yoyo gwalinza ajja. Ajja kujja ajja mulaba. Olinda ategeera nga bwe totegeera.
My God, tuligenda mu maaso. Nize musajja ategeera gw'otegeera. Njagala omukazi ategeera gw'otegeera. Njagala omukazi alina ssente gw'ozirina. Njagala omusajja alina ssente gw'omukazi ssente. N'akusanga wa? Ekyakunsanga ewa. Ngenze ku lwengo gye nadwe yagula mitayembwa gya Y16 kuzimba kalina. Gonyumiza apartment. Bamanja ssente za apartment. Sinika. Ngamba nti kapoloti kange kubulako obubiri nja kumanya ndiringana mutegeevu. Naye nga ggwe ebyamakulu byondagazi woteri. I've been there. That hotel is good. Have you checked Pearl of Africa? It's the best hotel. Okitunuulira. Tukyagenda mu maaso tulekerawo okutunulira bino ebintu ebitonotono. Sharon. Otutwala ate. Omukazi omulungi. Bibiri. Mpisa ssente. Kati omwatuuse mwagala ssente nafe abakasitube ne ssente. Yes, better than ssente. Naawe kennyini bw'omala ozifuna tokkiriza kacupa kujjako. Kacupa ke katya? Buno obusajja bw'okacupa bufe. Ati mwe temuba temulina budde, like temulina omugagga wange gwe njagala tajja kuba na budde bwange. Ate kacupa ajja kuba alina obudde bwange. Kankubulire ekitusumbuwa era kyekyo weebale nnyo. Mumanyi lwaki abakazi mulaba nti abasajja tebalina budde? Kubanga mwe mulina bungi tebukola. Kyabulabe nnyo omusajja okuba bize n'oyagala omukazi atali bize. Wakiri making agashuwa nti omufuula bize. Kyabulabe nnyo ekisumbuwa abaana abali ebweru abawala. Ebivubuka bera wano bibeerako. Tebirina byakukola gw'oli bize kyo tekiri bize. Naye bwe munaabeera nga mwenna muli bize mujja kwemanya nti tuli bize era mujja kumanya nti mukoye mujja na kusetinga timetable ya sex yamu. Kubanga buli omu amanyi obudde bwa munne. Like kusaawa nya nga tukomyewo kunaaba sex. Tewali kimenya omukazi okubanga takola ng'omusajja akola nnyo. Ate omukazi nga era yajja okubuuza ku ssaawa 2 nti oluddewa kubanga tamanyi nti ebaayo client gw'olinda ne ku 3. Ekyo takimanyi. Omusajja kookera ku makya omukazi nga tokola n'oyagala akasajja akakola kagenda kuzunga nawe ne mu meeting okasange mu motoka nsikagala kufuuka driver wo. Ne bwe kiba kitokkirizanga okuba driver wa mukazi wo level. How about if I'm not doing anything? Funa kyokola totusirwalirako naawe nti I'm not doing anything. Oliawo kanfuka driver because kangende naye I'm insecure. My wife mulungi. Era abatalina byakola baba nebbuba lingi kubanga balina obudde bungi obulondola bakazi baabwe bali luddawo. Waliwo asanyuka ennyo bukimu addamu bw'ati namanyi kiki tugamba ggwe. Sharon, bino ebigambo tebabyagala. Naye era mugenda kubonaabona buli lw'onaafuna omuntu omutali ku page y'emu. A working class, get a working class. Get a working class. Kyova olaba era abaana bangi abali ku TikTok beeyagala kubanga bangi ba jobless. Talina mulimo. Tunonye content. Full stop. TikTok ija tusasula oba myaka ki? Abano Pansa apartment bajja kugira bajja okulangira abalala. N'oli abba bakola ne balanga. Those that are doing a good job. Ne wali abalate bo abatali ku mulamwa. Bebamanyi bakyali baana bato. Eso byonna bye tukola era nze agasajja ngalaba njagala omukazi ng'ayina ku ssente nga yakolamu ontegeera nga yakolamu nga omukazi oyo jangu nkulagira avu njagala omukazi ng'asobola okuntegeera njagala omukazi ng'asobola okulabirira abaana bange njagala omukazi ng'ayina mu ku business ideas ng'asobola okurunninga business ey'obukadde 50 ekitono njagala omukazi ng'ategeera abantu ezo qualities zogeddeko kubanga nawe business by'otambulira mu businesses na biki otambulira mu bantu naye owulira olinga qualities zayina njagala omukazi ng'ayina ku ssente nja kumulaga ng'ava mu famire engagga tokiri omanyi okuwasa omukazi ng'ava mu famire engagga ng'oli mwabo mbalabyeko naye omanyi obuzito obubeerawo boyi famire ekutegeerera ate yakutegeera weegoba wekka famire ebekutegeerera gundi ono famire naye nga bakukkiriza ati bakutegekera omukolo ne bakuwasa famire y'omukazi neekuwasa be balina ssente ne bakuteeka ewaka they rule you not because bakwagala tebaagala kunyiza muwala waabwe. I've seen a family baba omuvubuka omukazi nga waya teziriiko reason
Omuwala yali ayagala omuvubuka oyo. So she went mentally perturbed after some years ng'akuze. We yagenda okutereeramu avudde butabika atereddemu nga musajja gw'akyayagala. Bamugamba jangu owase muwala waffe. I did the job, the work. Kisinziira bisiŋŋana yamubeererawo oba you know what? Naye Sharon oyagala omusajja alina ssente? Nnyo omusajja omunaku atama. Zikole naawe. Oyagala omusajja alina ssente nga bakuterawo obukadde 10 tosobola bubala. Toseka okola otya? Toseka nze nalinda bye naalemu okubala akakadde. Omanyi kwolabira bwe babwetaano okwata kamu n'okazingamu akalala n'okazi awo omanya obukadde 10 chapu tobubala bw'obanga obusobozi bwe bwakukwata akeetaano n'okazingamu akalala ne giwera 10 n'oteeka wali bw'obanga okwata obw'emitwalo 2 n'okwata obuna n'obuzingamu ak'okutaano n'oteeka wali bw'oti kati toyaayaanira. Emirimu gino ogambye tufune abantu nga bakola. Waliwo emirimu nga patana wange tajja tegera mulimu gwange nekyaya mulimu gwange. Tugenda kubeerawo tutya? Mugenda kubeerawo mukyati mugenda kubeera mu kunenengana. Nze ndi mutimbi yakola mu office. Ngenze Masaka. Aganye temugenda kubeera mwina either kole kintu kimu kiriza oluzingo omulimu gw'olina aye naawe omusajja ng'olemesa omukazi omulimu gw'alina. Making sure nti olina gw'ogenda omuwa. So sikera ku makya kutula mu ddiiro mbwe toddayo okukolera nga talina gw'omutegekedde. Toddamu genda bweru, yes, genda kuddamu genda bweru. Jangu olabirira abantu onteereddewo edduuka. I've seen a couple on social media. Omusajja yasuubiza company yatwala mukyala we bweru akomewo mu Uganda. Omukazi we yagendera ebweru issues zaali bbiri. Mwali bubi oba wali omuyisa. Era bwe kyali. Mukyala yagambye omusajja yali ambonyaabonya nnyo. Nga ntulugunya nga sina mirembe. I chose to come and make money. Naye yasuubiza company yatwala omukyala ebweru. Bafumbo. I don't know if they were married with I think siba Peter siba Kuruhani bino mahale bichi. Awali mulwali. Naye byonna libabbula bikolwa. Musajja ali idol. Si kye ngambye sinnamwogerako kubanga ne story sigimanyi. Naye libabbula bikolwa. Omusajja omukulu akuze atuuka n'okwerekereza. Mbadde njagala genda bweru kukola. Buli kintu nga mwagala okulivinga life ennungi mutegeeragane. Ne bwe mba mugenda kukyawagana mutegeeragane. Mugenda gate kisoboka. But it's possible ku bantu abali gentle. Kati nkyawa tulabe. Ne gentle we. No simanyi bwe bakyawa. Naye gamba mbalabye bangi. Oluyi. Well, you know, Hanira, you should do it in the corporate way. Nedda simple. Gundi bakola batya. Kubanga bwe violence. Temuyina kye mugenda kufuna. Mugenda kusaanawo. Muyina buli kintu ky'okola nga tekyonoonera nkya ya mwana ono. But there's no kwekyawa in the smart way. Okwekyawa kuva kwe. Really? Kale mubikkako. Mpozi okubikkako. Naye twekyawa you're gone, I'm gone. Kitugatta mwana. Naye si ey'okwesanga n'omuvuma. Nze manyi abasajja bangi wano. N'abakazi bangi wano nga beekwata n'okwekwata ku mukolo. Ku mukono gati. She's my wife. She's my nga bakimanyi nti bayoka. Nga kati olaba singa wano nyanjula. Nga bali mu lwali naye nga baalekera nga bayinamu n'abaana. Nga basigadde banyumya temuyina kye mufiirwa. Kyekiri kye nkugamba nti nga tunayagala muntu oyo nga temunagwa mukwano muntu emusooke mbeere ba mukwano. Omwetegeere. Mubeere ba mukwano. Omukwano gwe gubayingiza mu kino nti mu mbeera yonna kino ne bwe kivaawo temukkirizanga omukwano okuvaawo. Naye bwe musigala nga mwesibye bwe muti n'omukwano gwe mwalina gugenda kusaanawo. But back to the business issue. Levels of business. I'm a doctor, he's a teacher. Mukwatagana. Bwe mubanga mwete. Okola night shift. Ekikulu mu byonna si okola mulimu ki nkola mulimu ki. Mutegeeragana. Nagenda ku kyeyo mba ndi kukola is online. Nkomyewo is offline. Teyakutegeera. Mu generation gye tulimu tewakyali mbeera yakankukwata ku mukono tulye okomyewo baby tugende enzize kuli tebikyaliwo ensi etuvuze wala nnyo y'ensonga lwaki gambye nti abaana bangi bolaba abatinkiza n'omukwano bye twalina at the age of 16 years nga tulina byakukola alina ebyokukola takyabiyina naye twagala. Could you take a day without speaking to your lover? It depends. A day you're so busy? It depends. Wabanga akitegedde nti oli busy. Really? Era asobola okuga nti nategedde saagadde okukubira simu nga nkimanyi oli busy ne ba clients. Wow. Not even like a high on WhatsApp. Kankubuulire mukwano gwange.
tonnafuuka busy. Omusajja bw'aba tasobola njagala ombuulire otimba eno ovuga kino eno essumu ya laavu emessage atiseko nga I love you webale nnyo stress ejo omugole afuluma gazebo eri tennatereera ndio sinakuwuliza even piss me off nenga musajja wange tategeera kyenkugamba nti akaseera katuuka omusajja bw'aba taking a day without communicating, it's very possible. And you love it. Omusajja omukazi bw'abanga asobola okunyiigira omusajja kubanga amaze olunaku nga tamukubidde essimu. Kati njagala ombuulire oli mwannyinaze. Oli Saudi Arabia. Kisiibo mu kitegeera. Bakuwadde amasowaani 20. Ogusajja guva ku buvuga boda gugomyewo 12. Ali ku buliri. Baby nkomyewo obukyali. Jangu tunyumyemuko. Tompa. Otukanagala guno ogusajja guyina amagezi. Banyiiza. Kyekya nti kitegeeza nti mu mbeera emu otuuka n'omumanya nti omusajja kakati alina budde ne mumala lunaku nga temuwuliziganyizza oba ne muyerekerako message. Osobola okumala weeki nga twavinze sex na mukazi nga waali. Weeki ntono. Osobola okumala nkyenga nti nga waali. Osobola okumala omwezi nga twavinze sex naye. Yes, it's very possible. Singa abanga waliwo embeera epazolinga kubanga tukolerera nkya. Tolinyumiza nsi eno nti ki ekyabalemesa nti twavinga sex. Ki ekyabalemesa nti twali mu communication. Lwaki bagobye ku mulimu nti abadde ku simu nga bagera nabbaawe buli kaseera. Ki ekyobuswavu ekisinga ekyamulemesezza omulimu simu z'ababbaabe. Kubanga toyagala mmunyiiza. Ajanyega. Bangi abaga nti nzo okuluzinga omwami omulimu gugenda. I told you that. Nzo okuluzinga omulimu. Omusajja ondeka mukwano. You go. You get me. I'll hustle my way, get money. Naye ate kati bangi abagenda okugamba nti nedda. Nga bo balowooza nti okuluzinga omwami. Naye ekyo kikole singa. Biba biganye. Kyogere nti okuluzinga omwami omulimu gugenda. Singa yaba yakusookerako nga nawe gwe wamusookerako. Naye bw'abanga si yakusookerako nga tunnaba kugamba nti ono omuyirawo omubiri sooka ojjukire yasooka yagenda atya oba abaasooka n'ono ekyatwala abaasooka kisobola omutwala naye gwe n'asigala wakati nga naye kimututte. Sharon, life eno ogiraba tolimbanga. Don't pretend. Do not pretend. Live your own life. Ensi tegenda kujjajinga lwaliro. Nze kankubuulire tulaba amasomero muzira zi properties. Tulaba amasomero mangi akaana ne kajja nga bakakoze enviiri n'ekiteeteeyi n'amasuuti ne bajjira mu bbeezi naye omanya nti siiye. Ekitali kikyo kimanyikwa. Omwavu amanyiddwa ne bw'ana atambuza ebigere. Mwami Zigoti tewali yali atamanyi nti mugagga naye ng'atambuza bigere. Bano bamumanyi abeegulu. Mwami Zigoti. Ne bw'onayambala essuuti n'onena n'osiba ettaayi n'oteekamu baasikooti n'oteekako kano akagundi akawano ku gundi y'okusuuti n'oteekako ne botaayi nga buli kaseera ogiyisaako bwoti. Omwavu amanyikwa. Timwavu. John Bosco Sebalamu bw'ajjira mu jiini ye ne bisiniika n'atuula emabega mu bivaavava ajja kumanyikwa nti mugagga. Ne bw'anaaba atambuza bigere tosobola kulimba nsi ky'oli. Ensi togibuulira ky'oli, ensi emanyi ky'oli. Togibuulira bugagga bwo, ensi emanyi obugagga bwo. Togibuulira kyezitowa, ensi emanyi ky'ozitowa. Tolimba nsi. Akaseera katuuka ng'ovudde mu kulima ensi ng'oli mu kwerimba. Why? Live your own life. Obwo obulamu bw'olimba ensi bukolerera obufuuke. Obubeere. Nze mmanyi nze golaba nze nyina ssente kivulamu abanaku mwantama nze nyina ssente nze golaba kakati olaba nze ebintu by'ekyavi besibitegeera nze mmere ndyakubuulira. Nze kankubuulire tolowooza nti buli agenda kati bagiyita batya kati eri wano kugayaza road gundi anomole akashia no akamwesi. Akamwesi. Ne bw'onaabanga buli Sande obeera ku Akamwesi. Ne bw'onaabanga buli Sande olya ku Serena. Ng'omusajja alya mutoninnyira omwavu tekimwete omugagga si yalya mu Akamwesi.
Omugagga musanga eri nedda si kyeŋŋamba era omugagga asobola okujja ku Serena n'alya naye gwe endyayo n'ey'omugagga ku Serena etegeerekeka okwata fooko n'akamba omwavu olina obudde bungi omugagga talina bw'aba abimanyi tabimanyi njeegulidde era nze muntu kakino kankibagambe nze ne bwe ŋŋenda wa Semenye nazigundi zammwe ezo muziyita mutya zino ezibeerako gundi yaffe amenyo Semenya nayo balina olulimi simayabuuza bubuuza oyina alakati kyeki oyina ettooka erinnyige n'ebinyeebwa nti we biri bireete kuliko doodo ninze biiru ontegeera ninze biiru ate simanya alakati ate simanya grilled chicken ate simanya goat stew. We have a chicken pizza, we have a beef pizza, we have pizza bichi? Pizza. Chechu chimba nitegeza. But pizza. Getambula. Do not tuwekaka. Tosa kugajiga mndagala pizza. I want a pizza. Kankubuze. Mugagga Ggwe omanyi Uganda. Amanyi pizza. Mpayo babiri. Basatu. No. Ngamba mpayo basajja bagagga basatu gokandi. Oh, okay. People that are rich, do you know which tibwa gatsalule ntake? Atwina. Yali agedeko pizza. Nkwano. Ajiyita atya. Tubala n'emikolo oba kufiira oba ki yagaba emmere yabeera mu ffumbiro yategeka obutebe. Kitegedde. Tekikwetaagisa kumala kwetimba wali nti nze ntake. Era janaatuula bw'ati. Ensi mumanyi. Temubeera mu bulamu bwakwekako bw'ensi emanyi ky'ozitowa tolimba nsooswala toli mu kwemenya. Obudde bwe wandimaze ng'okuba ekicuba nze njagala okugamba nti waliwo wano abaana nga status yaabwe gye bessaako tebagisobola ng'ayina kuba Saudi Arabia ng'ayina kyakola nga kikwetaagisa kufuna ssente ofune passport olinye ogende ebweru Obwarabu okuba ekyeyo. Oli wano obonyaabonya ensi toyinaawo kifo olina kuba ku kyeyo Buwarabu ate. Oli mu kubonyaabonya ensi nga bw'omanyi pizza simanya menu akashiya zikumenyera bwerere manyi. Balaga beego gamanyi buli kimu gwakimanyi. Emyenge tokyanywa bbiya. Bbiya tetumunywera ye tunywa. Okipanyi? Baileys. Okipanyi? No, nywa tukole show tugende n'okugenda. Nywa Baileys amalula. Bw'obanga osobola okugyegulira ng'ogiguze ku magoba. So si kubonyaabonya akututte out nti nze mpa Baileys ng'akutteka Guinness ke. Nesatu bitaano yagala 8,000 ng'oleese out. Nsobola zikuwa naye we siri naawe ozisobola oba olinzire bakutwala out. Nzize bontwala nga ngende munywe genda ku tubeepikira nti tujja banywa. Sure. Wangambira nti nkutwala ngenda munywa ajja kuyita n'abeewaabwe. Tafiirwa. Tufewana. Tubebaza nnyo mwenna ababaddeko saawa zeezo katugende tujja kudda olunaku olwokuna olujja olwa wiiki ejja naye nga mwebale mwenna ababeerako. Sharon Mirembe, Delta TV, mbaagala nnyo. Sharon Mirembe, oyagala omusajja omugagga? Mwagala nnyo. Kola ssente mujja kwesanga ku airport nga mugenze kusobola China. Abaana gye babasanga. Nnyo. Oyagala omukazi omugagga? Kola ssente mujja kwesanga ku hardware. Namuzegula material. Oba ntegeerekeka. Njagala omusajja yazimba kalina, njagala nga wazimba kalina, njagala ng'oli mu bitundu by'e Najjeera gw'oli luddawa. Katwe Munkere. Ate nno ng'opangisa. Oyagala yazimba. Ng'alina ewuwe katazaalangako ng'alina emyaka 45. Njagala ne bw'oba oyinayo abaana ng'oyinayo nga babiri ng'oyina ewuwo nga weesuza weevuga si kibi ezo gundi nnungi weevuga weesuza ng'oyina ewuwo. Njagala omusajja wa bodaboda tatawaana n'owa taxi toyagala wa bodaboda na wa taxi naye ate kw'otambulira. Oyagala mmotoka onaamusangawo mmotoka kw'oyagala kubanga oyina mumusanga nga excuse me are you done? You blocked me. Ave ku pampu oteke ku pampu. But you blocked my car, the other one behind you. So I need to go out. Mugenda kwesanga nga mwejampinga. Right, bato yange weddeko. Badag. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show.
Uganda ke Bulaya Latin America ne Buarabu. Chikole nga Lugonvu. Uliriza Lugonvu.